Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu ki National Identification Registration Authority leero bagenze eri akulira oludda olwabula gavumenti mu Parliament Mbaka Joe Ssenyonyi okumuwandiisa n'okuzza bujjendagamuntu ye nga bamusanze ku Parliament era ne bamusaba nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti okujjumbira enteekateeka eno. Wano okuwandiisa oba okuzza obujja endagamuntu y'omukulu waffe Leader of Opposition Joel Ssenyonyi era kino kituzaamu amaanyi nga ekitongole ekikola ku density z'Abannayuganda okulaba nti ababaka baffe nabo beejumbira mu kaweefube ono gwe tulimo gw'okuzza obujja endagamuntu z'Abannayuganda zonna ezaagwako. Osborne Mushabo omwogezi w'ekitongole ekya NIRA ategeeza nti enteekateeka y'okuzza bujja endagamuntu etambula bukwakku era n'ategeeza nti Bannayuganda bali mu bukadde 3 be bamaze okuzza bujja endagamuntu zaabwe ku bantu obukadde 15 abasuubirwa. Twakawandiisa abantu abatuuka almost abatukunuukiriza mu miliyoni nga 3. Akulira oludda olwabala gavumenti Joe Ssenyonyi asabye NIRA okwongera okutereeza mu nteekateeka y'okuzza bujja endagamuntu ey'ekikungo ng'eyita mu kulwanyisa omuze ogw'abamu ku bakozi baayo abajja ku bantu ssente kubawandiisa. Ebibadde mu pulogulaamu eno tubizibikire okugeza wabaddewo okwemulugunya abantu abamu babasaba ssente mitwalo 2 n'okweyongera waggulu nti foomu eno gye bakuwa eya NIRA ya mitwalo 2 sasula ate nga yabwerere abalala nti kakati oba oyagala tukoleko tuwe ssente. Ebyo bikyamu bimenya amateeka. Tusaba NIRA enoonyereze ku nsonga zino. Onera asaba ekitongole ekya NIRA okwongera ku bakozi ate basasule bulungi olwo omulimu gutambule bukwakku. N'abakozi bammwe mu bitundu ebimu batono ate nga abantu abazze okwewandiisa bangi. Kati subira ekyo nakyo mujja kigonjoola era n'abakozi bammwe abamu abali eyo mu field beemulugunya abamu nti akasente kaabwe tebakafuna ate nga balina okukeera bagende batuule bakole emirimu gino balina okulya balina kuba kati guno mulimu for this period ate nga ssente Parliament yaziyiza. Bw'atyo Ssenyonyi akunze bannansi okujjumbira enteekateeka eno awatali kwekwasa kintu kyonna era n'asaba NIRA okwanguya okufulumya density eziwandiisiddwa ng'agamba nti ekijja okwongera amaanyi abantu abalala okwewandiisa. Tusaba NIRA density zino empya katusuubire zinaafuluma mangu mu bwangu kubanga bwayitawo akabanga nga ffe abeewandiisizza density zaffe empya tetuzifuna kati n'abalala bajja nabo butasaayo nnyo mutima nga bagamba naye ne bana abeewandiisa ebbanga liise tebafunanga zi ID zaabwe kati kijja kugootaanya enteekateeka eno naye bwayitawo akabanga tugambe maybe buli mwezi abeewandiisizza ne mbawa ID zaabwe n'abalala bajja kulaba nti akikola naffe tugende twewandiise. Ab'ekitongole ekya NIRA basinzidde wano ne balabula Bannayuganda bakoosa endagamuntu zaabwe mu kwewula ensimbi nga basingira abawozi b'ensimbi nti bano bagenda kukwata bavunaanibwe okwosa obubi endagamuntu y'eggwanga. 69 mu tteeka erifuga ekitongole ekya NIRA etteeka erya Registration of Persons Act terikiriza Munnayuganda yenna okukozesa ID yaffe okuba ng'ogitwala mu bintu ebyetalina kubanga ekola especially nga mortgage oba collateral oba byetuyita okukafuna oba omuntu okufuna ssente ez'amabanja. Omuntu yenna bw'obanga jjukira nti ffe endagamuntu eyo tetugiwa manerenda, endagamuntu eyo tugiwa Munnayuganda. So nga tonasaba bamanerenda osooka okusiba oyo gwe tuwa endagamuntu eyo n'agitwala mu bamanerenda. Frank Kiddo yakusakidde eggulire lino ku STV Agalero.